Ochalaba okwanjula n'embaga. Mwanya zote bozi yako sababu ya tonga wana. Nani yako sanga ayomba. Katibu yetu wabajja kukatibu. Ako gasanyu. Siti mulachiyake. Ema atumie Joli. Ema nga ulemora. Ema atumie. Nganko banti nkuletere apeno. Apeno etegeeza bingi mutima gwe mu bulamu bwe. Emene apeno ya ready. Ankobye nkukobe. Nti oli musaayi mu bulamu bwe. Ulirenga dende ensonga. Kagamba obulamu muri mu mubiri gwe. Ekitegeeza nti abajja kufa. Mukwano gwange alaba Delta TV tukole tuli waneno. Tuli buyikwe ekyalo bakiyitani Busere banange kulikayo mu kidalo mugole. Webale kusima, webale kunyambaza. Nange nyumye nnyo ndi musanyufu nnyo. Sharita's Bridal World ekozeko otya ekwambaze etya ekoze buli kimu etya. Sharita Bridal World enkozeko bulungi nnyo enyambaza bulungi ka make-up keeko batukira mu budde bambi nkwebaza. Ekidala kibadde kitya? Ekidala abantu babadde basanyufu. Badde basanyufu okundaba, badde basanyufu okulaba nga wenyumye. Mutuufu nyumye nange muli nkyewo. Bannange onyumye. Actually okigunze. Omuwaddamu ne wabeerawo omukolo bwe guti eno. Sikiwa. Okigadde. Kigadde. Owulira otya? Mpulira bulungi ndi musanyufu. Omwami wange atuuse mu budde. Omwami wange musanyufu. Abagenyi bange balidde bulungi. Buli kimu kiri kiriya. Buli kimu kiri kiriya. Omwami wamujja wa? Omwami oyo twali tugenze mu bya overnight kusaba kyaki ki wa bujingo Fumitembozi eyo gye twerabira overnight ate nga yogera olusonga nga nange ndumanyi tutandikirawo okubeera ab'omukwano era byalinga byakusaaga naye avaamu ebirungi. Myaka emeka nga muli mwenna? Myaka 7. Myaka 7. Bambi biki ebikuwanguza? Katonda bugumiikiriza na bwesigwa. Nkitegeera mukwano. Kayimba kikoyagala oweereza omwami wo? Tagambye. So lucky. Truly I'm so lucky. Sejusa. Okukufuna mukwano. Bani boyagala okwebaza? Nebaza metroni wange. Abaddewo nnyo mu kintu kino. Nebaza abazadde bange. Nebaza sister wange Masi atimbye omukolo guno. Basista bange Flavia, Gloria, Olivia. Bolina mikwano gyange bangi nnyo sijja bamenya kubanga bangi. Nebaza abo mu container village gye nkolera. Nebaza ne Braka. Nga Braka embeereddewo.
nebaza ne mukama wange kubanga naye wali mu kitundu mbebaza nnyo nebaza basenga bange nebaza buli omu abaddewo mu mukolo metu semberako wano Wetutyo mulaze amaanyi mulaze sente kitema kya mukama uganda osooka omcongratulating banange my sister Jackie, I congratulate you on this milestone, and we have been friends for 5 years, and I'll always be there for her, and I'll always be there for her. Mami ofumbye emyaka emeka? Emyaka kati 3. Emyaka 3. Jackie weka kodi yako naye afumbenga gwe. Jackie era ajja kikola kubanga asobola. Njagala abeere mu kumiikiriza ate era bwebaayo ebimunyiga boogere communication bwebeerawo teri kirema. Kale dia Jackie mami yagala mugamba kireelo kankwatire bannange Jackie mwana wa mpisa. nebaza nnyo mami yebale kumbeererawo yebale kutwagala nakutukuumira mu Katonda era kugamba nti sijja kuswaza nja kufumba. Ojja kufumba ate naki nalo bannange mami tuyimukemu bannaye n'abali eno twetaaga kalulu akasoga kubeera busatu akokubiri webale kusigala ng'okyalaba Delta TV. Sharita's by the wall yeyambaza engoye nemeka nani addako tuba ku Delta TV tukole mukagala jjo mukwana tulaba ku Delta TV webale nnyo webalire ddala tukyagenda maaso wano n'omukolo gwa Jackie ne Emma bannange bakikoze theme color yaabwe bakoze ya green era nga obeera yagala okubeera ng'okola color ya green olina okumanya kyetegeeza color ya green ebeera etegeeza nti ebitaala byabata sibyetano sebo bulungi nyabo sibyetano nyabo bulungi sebo bannange webale kola mukolo bulungi kisa kya Katonda. Amina. Webale nakujja n'abantu balungi Amina. Ogumidde kama yakikoze. Amina. Omukolo gutambudde gutya sofa? Omukolo gubadde mulungi. Gubadde mulungi kuba twagwetegekera ng'era tukisuubira nti tulina okubeera. Kyakasinze okunyumira. Omwogezi kangambye damu okakole nga taata azibiridde. Keka kunyumidde. Yes. Jackie bw'abadde ajja omulabye oba tomulabye? Mulabye. Naye abadde ambuzeeko. Ng'abadde ki? Ng'akyuse nnyo ate. Yes. Fe abamwambaza ate fe abamukozeeko. Mwebale kola mulimu. Amina. Yes. Jackie wamujja wa? Jackie namujja ssomero naye nga yeewa Luyukwe Lusere nge bamuzaala naye twalisinkana ku ssomero. Mumaze mwenda bbanga ki? Kati myaka 7. Myaka 7. Yes. Nga muli mwenna. Nga tuli ffenna. Biki ebikuleetedde ogamba kangende waba Jackie? Okuva bwe namufuna changes zibaddewo. Waliwo muyimbi yayimba nti bukyanga mbeera naawe ebintu bitambula bwe kiri. Begamba yanaaba ki? N'abawanguzi yanaaba olweza. Mu Lusaka baliyita ki? Olweza. Essebo. Okay. Akulaakulanyisa. Development ewange gavumenti esuuse. Yes, ng'asaana. Byonna bye tukoze bijja mu mutima gwange nti sikunkaka nga ndaba asaana. Yes. Kale sebo kayimba kikoyagala omuweereza. Akayimba. Nina obuyimba bubiri. Waliwo akayimba ka Enre yayimba ne Rejo Namiro babiri abo then ne Bobby Wine omusuubiza nti ki? Kale tujja kakuba sebo. Kale bambi yagala komewo dyeka.
akabadde talwawo at least tugende naye lwaki yagala genda naye anti saagala bayinza okumubuukira abalala era kituufu kale bamwetaaga baze ku bantu abakulekedeko abalungi nebaza ab'emikwano mwenna abaganda bange abambeereddewo mwenna mbeebaza mwebale kunjagala munda z'omukwano era nsuubiza nti nange ngenda kukuuma omukwano ogwo nga bwe munda ze nange ngenda agukuuma era kansabe Katonda ankozese tubeere wamu paka amina best man kiri kitya kiri okay ate naki nallo soko omukwate mu ngalo brother wo Emma ne Jackie baagaliza mirembe mwangamba emyaka 3 mabega kino nitujja kiggusa mwebale kiggusa Mungu abakwatireko neyanzania tweyanziza nnyo tuva ku Delta TV tukole twagala nnyo amazima gali nti era omukolo bwedda kwekuli programu emikolo n'embaga Sharita tuvudde wala naye abadde akifa bakuna okuva ku eri saagala nkyogereko badde nkuwulira paka eno gyali ate eno gyali yajjayo lwakuba nti alina omutindo buuza ku bantu kale banange nafuuse mwana wa waka era nsaba mbandirize mu ngeri entuufu tusanyuse okubalabako bassebo tusanyuse okubalabako bannyabo era dde bassebo era dde bannyabo banange mukuliko amakubo Sharita kole kyafayina ng'ozija ku ttaka tuli ba Delta TV tukole omukolo guno tugenda kubeera nga tugulaga ate era nga fe abambaza omugole waffe n'okumukolako akaviiri bananga anyumye nnyo ate nga n'ebintu byaffe birungi tetuseera katumulinde mulabe n'omukolo ogwokubiri yakutya Sharita kintu kino yendogera yamwiramu J A C K I E kulomano kurase mukukwe okay me best man maro munene best man munene mukufa moto mkola mkoloto awoto seminari lighting yange yango kale anybody who disturbs you anybody who Tata, eba yogera oluzungu lwakuwadi. Anybody who will disturb you ajja kundaba. Omwana wange omulungi neyanziza tonjire kiwedde nenda kufumba
Mukwano gwange bulungi, congratulations Jacqueline ne mwami Emmanuel. Mwebale kwesiga Delta TV ne muleeta omukolo ku Delta TV ate era ne mwesiga ne Sharitas by the World erina gowns, change dresses, maize dresses byonna ne kamba nti wano leero wenkoledde bayitawo Malakai Ecology nga sinaba kunnyonnyola ebiriwo tugenda mu kalowoozo kaffe. Akalowoozo kaffe olunaku olwaleero tutunuulira kye bayita obudde. Bazze nga batwogerera nti bannanga obudde bw'ekifirika omuntu bw'omugamba ssaawa 4 ezo ziba 7 oba ne bateeka ebigambo ku kaadi nti nange tubeetaaga mubeerenga mutuuse by ssaawa 5. Kino nno nkyogera nga nsinzira ku ludda lw'omugole omukyala ku mikolo gy'okwanjula. Mbasaba mukwano mubeera muliyo nga bakuwadde kaadi ng'eriko nti mulina okutuuka ssaawa 5 bambi mukwate obudde. Kiswaza nnyo abako ne batuuka ng'abantu ku ludda lw'omugole omukyala ekidala nga tekinnajjula ng'abantu tebaliimu nga muli eyo muba mugenda okutuuka nga abako ne babalinza mugire nga mulindako abantu bamale okuweeraawera. Kiswaza mukwano njagala naffe tubeerenga tukyusizza nga bagamba nti bwe ziba 5 ziba 5 ate bwe ziba 5 gwe tuukawo ku nnya kitundu osobola okubeera ng'okola ki nga abako batuuka nga namwe mweteeseteese bulungi ne mubasanyukira bulungi twejjemu endowooza eyo okugamba nti bwe bagamba 5 ezo ziba 7 budde bw'ekifibika ebyo byaggwawo kati tuli bantu babuufu tuli bantu basoma tuli bantu balongooseeko leka naffe tukole ebintu mu ngeri etatuswaza so kadi bwe kugamba ssaawa 5 gwali ku ludda lw'omugole omukyala tuukira ddala ku ezo 5 abako bagenda okutuuka ku ssaawa 7 nga mutuufu ekidala kyajjudde dda ng'omukolo guggumidde ate kiyambako n'enteekateeka eriwo ennaku zino nti basooka gabula mmere ne bagabula abantu b'ekyalo oba abantu abali ku ludda lw'omugole omukyala kiba kirungi ate n'otafikira kutuukayo ssaawa 8 ng'emmere yawedde wedda kutuuka mu budde osobola okubeera ng'oyanguya enteekateeka gye babeera bataddewo abako bagenda okutuuka nga namwe babasanzeewo akono ke kalowoozo kaffe olunaku olwaleero kansibire kanabeera nga kakuyamba wamu naawe kennyini ateekateeka omukolo nkwagala nnyo amanya gange bampita Sharita mazima wanvu freshest nakawere era nga nkugamba nti mukwano ffe tusangibwa ku Sharitas by the World abategeka omukolo mu lunaku lumu nga bwe twakoze ku mukolo gwa Jacqueline ne tumwambaza ez'ababuuza saluuni byonna tukuyambako n'ebiteeteeyi osobola okujja naawe ne tubikolerako tetuseera n'olwekyo totya negamba Sharita School of Beauty nga lumu January tugenda kubeera nga tutikira abaana n'olwekyo gwe yasomerako ewaffe jangu wewandiise ate era nga mukwano tukoma okuwandiisa nga 15 December wano wendi bayitawo Malakai Ecology the place to be esangibwa Kitende jangu mukwano osobola okubeera nga te olya ku fish olya ku pizza osulako obulungi weteekemu akasente gwe yingini gwakola sente zaaki zakulaba bintu bwe biti nga Malakai Ecology konoonya wanakolera reception y'embaga jangu ku Malakai onoonya we munaabufuniramu kapati jangu ku Malakai onoonya graduation party wenabeera jangu ku Malakai Ecology Ekitende is the place to be nkwagala nnyo bye bye nkubulira benkoze nabo nkoze ne Shafik ate nenkola ne bossi waffe William Ndawola bye bye Ndaira simba lero bino binjogera byakumoyo toboyo omutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze